Prag Mateomai kigambo kya Luyonaani ekitegeeza okuddukanyiza, okusuubuza n'okuviisaamu amagoba. Ensonga kireso nene etuweereddwa yakuteekateekera kali akaseera bwe tunaba nga tukyasobola kugula wadde okutunda. Bw'oba teweeteeseteese mu kaseera kano kali akaseera tosuubira kuba nga weetegese. Kwote tugenda kuba tutunuulira omulimu gwa Katonda gwe yatukwasa ogw'obuwanika. Omuwanika omwesigwa afaanana atya? Bw'ofuna Mukama bakuwadde n'ofuna sooka ogyeko okunyumya Katonda nga tonaba kusaasaanya. Mulimu ki Katonda gwe yatondera omuntu? Obedience oba okukwata amateeka ye responsibility esooka. Nga ndi wamu n'abasumba baffe, abakadde b'amakanisa, ababuulizi b'enjiri n'abavubuka abannyonnyozi b'ebyawandiikibwa. Tugenda kutunuulira omulimu gwe tulina okukola ogw'obuwanika okutuusa Kristo lw'alikomawo. Program lesson week eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Omulungi ali ku 3ABN ntwala omukisa guno kubuuzaako mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo, ate n'enkwaniza mu program lesson week eno bwe tuyigira ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze Nasaani Matovu abo nkutegeeza bulijjo ndi musajja Munagomba ate nga mpangalira mu Ssaabasajja eri e Buddu. Mukama mpadde omukisa ogw'enjawulo, ndi wano ne batabani be ne bawala be ab'Obwakabaka obw'omuggulu. Wakati wano nina mwannyinaze Nakasi Helen okuva e Kanyanya. Tusense nnyo okulaba. Weebalire ddala okuba ng'osiimye tubeere nga tutambula ffenna mu lesson week eno. Ate ku luuyi luli nina mukadde wange muganda wange brother Enoch Mwesigwa. You are most welcome. Thank you. Okuva ku luuyi luli olw'ennaalya Mount of Olives. Mount Olives, Mount of Olives. Mount Olives. Okay, Mount Olives n'alya era nga yakulira ekitongole eky'abavubuka. Ekitongole kikyusa museza kyakikulira. Byakyuseemu katono. Nkalesewo ensonga eyo etegerekese. Nsaba mukkirize mubuuze ku mulabi waffe. Balabi baffe yenna yonna gye muli tubaaniriza. Mukama tumwebaza nti atukuŋŋaanyizza okwogera ku bigambo bino ebirungi bwe tusobola okubanga twekumira obugagga buli obw'omu ggulu obutaggwaawo ne tuleka bino eby'ensi nga tukubaganya ebirowoozo. Mukama abeere wamu naffe era abeere wamu nammwe mwenna. Mukama abawa omukisa. Omulabi waffe nnyongera okubaaniriza mu linnya lya Yesu era nga neebaza Mukama gy'abasobozesa okutuusaako engalo mweno wiiki. Nasaba nti nga twogera ku lesoni eno leka emitima gyaffe gitegeere wa bwe tulina otereka ebyobugagga byaffe. Very nice. So tweyanza nnyo tweyanzeege. Kati omulabi waffe nga tutabagenda wala nsaba okkirize nkujjukize nga bakutegeeza nti tuli mu kwetegereza lesoni namba 6 eyogera ku kutereka obugagga mu Bwakabaka obw'omu ggulu. How can you invest in God's kingdom? Byonna tugenda kuba tubyetegeeza n'emikisa egirimu. Naye nga nsaba ne kino tukiyiseewo nga tetunabagenda wala. Lesoni ya wiiki ewedde mikwano gyange eyo balina okwanukula kwe baatuwa nga twetegereza engeri evunuka amabanja. Awo ne yagaa nti tuyige okumatira n'ebyo Katonda byatuwadde. Sister Mary Nyanzi obubaka bwo twabufuna weebale nnyo weebalire ddala. Songa tulina Mwajuma kyakuwa yagamba toyanza nnyo omusumba. Obubaka obulungi bwe butyo Mukama abawa omukisa sabbiiti ennungi. Naawe tuweebale nnyo okuba nti otambula naffe sabbiiti ennungi. Tulina Sister Shamira Diamond kugambye. Happy Sabbath brethren, greetings from United Arab Emirates. No Helen Balugambire yagamba wonderful lessons, thank you so much pastor and your host. Then Waswa Job
n'agamba nti greetings to you Musumba and the presenter, happy Sabbath. Soma nno mu lukwakwayo olwakadde. Then on Tell the World agamba, amen, we thank God for all the efforts by Avento production team to give us this wonderful production. Bannanga kunkaweereza abali production team. Then Lumu Rachel n'agamba, happy Sabbath to you all. Mudu message n'agamba, we wow, happy Sabbath brethren around the world. Our pastor, thanks for the good lesson. Nani? Nankunda Queen, ye n'agamba, happy Sabbath and thanks for the good job. I appreciate it. May God bless you all. Nenda kuwunzika n'aliwa. Nenda kuwunzika Nina Mpija Sharon. Thanks for teaching us people from Saudi Arabia. Mukama abawe omukisa. Jariya Namaweje Francesca Nakamya Gana fe Isco utamanya n'okugula ebiteetaagisa butusudde mu mabanja. Bannange messages zonna zonna tuzirabye Auma Madina n'abalala tujja kuba twongera okusoma obubaka bwammwe. Saa Mukama bampeera omukisa abali eyo. Katwagala kubanga tuwaayo okusaba ate oluvannyuma tubeere nga tutandika butereevu lesson weekend. Sister kwano gaffe tuweerye essaala eggulawo. Katwombeke olw'okusaba. Katonda waffe omulungi oli mukulu Mukama otenderezebwe oweebwe ekitiibwa kubanga osaanidde. Tukwebaza Katonda waffe nti otwagala otulabirira newankubadde nga tukola ebitasaana mu maaso go. Taata omulungi tuzze mu maaso go olwaleero okwebaza mu ebyo byonna by'otukoledde. Kakano Katonda waffe omulungi nga tugenda okubaganya ebirowoozo ku bigambo ebiri mu kigambo kyo Katonda waffe omulungi bibeere ekitundu ku ffe. Tugende okuva mu kifo kino Katonda waffe nga tuzibbwa bujja, nga tunywedde, nga tuyimiridde okuba nga tukuuma obugagga bwaffe mu bifo ebituufu era ebitukuvu mu ggulu. Kusinga byonna otuteeketeeke Mukama olw'obwakabaka bw'obugenda okujja. Bwetyo bwe tukusabye kuyita mu nnya ya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Weewaawo. Amiina. Mukwano gwaffe atulaba tuli mu kwetegereza kye tuyita okutereka obugagga mu ggulu. Njakukiza nti mu lesoni zonna eza kwoten eno yesingamu okubeera ey'omugaso ku zinnaayo. Okukkiriza kwange nzokukakanya nange nti omuntu bw'abala otegeera obulungi wajja alina otereka obugagga bwe. Ogwete omuwanika omwesigwa. Yeah, if you really come to know nti Mukama byankwasizza bwe nti bwe nteekeddwa bikozesa. N'ebyokulabirako ebinyo bye tugenda okufuna. Oba otuusikidde ku kiruubirirwa kya lesoni yo kyerina ekyokulaba nga nti ekyokulaba nti tutereka obugagga bwaffe ate gy'obuterese lesoni yatunyumidde nti omutima gwe gye gubeera. Naye nga mu byonna Yesu Kristo alina ebigambo byatugaba enjala otandika nabyo. Yesu agamba bw'ati mu kitabo kya Makko essula 8:36 agamba nti kubanga agamba bw'ati kubanga kimugasa ki omuntu okulya ensi zonna n'okufiirwa obulamu bwe. Kubanga omuntu yandiwaddeyo ki okununula obulamu bwe. Kanduddemu. Kubanga kimugasa ki omuntu okulya ensi zonna n'okufiirwa obulamu bwe. Kubanga omuntu yandiwaddeyo ki okununula obulamu bwe. So mulabi waffe kiki wandiwaddeyo okununula obulamu bwo? Ye kyandikugasiza ki ensi eno okugirya naye n'ofiirwa obulamu obutaggwaawo. Butuufu we twolekedde wantu nziyite sensitive, wali sensitive nnyo era tusaba Mukama atuyambe okusobola okukitegeera obulungi. Naye sigana kujjukizaako nti emabega twaweebwa mukisa okutegeera amabanja nti si malungi. Awe yabuuza ekibuuzo nga kiri bit controversial n'enjalo kyewala naye nga naffe tukkiriza nga bwe twayigirizibwa nti amabanja si malungi. But batuwa steps 3 enkulu okuvunuka amabanja. Number 1, kakasa nti toddamu kwewola kyekisookera ddala. Ekyokubiri kakasa nti Mukama buli wakuwa omukisa amabanja g'olina okendeezaako. N'ekyokusatu tutandikira ku lisinga obutono ng'okendeeza paka ku lisinga obunene. Naye n'ekigambo kino ekyokweyimirira
bakitukubiriza okukyewala n'okwagala obugagga obw'amangu. Nze piiki yange yali ku Thursday ng'eraga nti nga bwe gwali nti emyaka 7 egyayitangawo nga bakusonyiwa ebbanja. Siwagira balina mabanja naye naawe alina abakubanja b'obanja naye ng'omulabira ddala bambi talina ngeri. Omukisa guli nti naawe gwefunira omusonyiwe kunkayisizaawo nga tugenda ku lesoni namba 6. Wewe mwakirabye mutya okutereka mu ggulu? Ntandike ne sisita wange wano Sisterine. Okutereka ebyobugagga bwaffe mu ggulu. Yes. Nalabye nti ebyobugagga byo nja kugamba bwe nti gye biri omutima gwe gye gukola ki? Gye gubeera. Obugagga bwange mbutereka ntya mu ggulu? Omutima gwange gwe nina oteekawa mu ggulu. Omutima gwo guliwa? Omutima gubeerayo gutya? Kiringa nze ebintu bye nteekako ssente, omutima gwange gye guli bwe mbanga kulabika bulungi, omutima gwange guli mu kulabika bulungi, kitegeeza obugagga bwange mbuterese mu kukola ki? Kulabika bulungi. Gula akagatta akasinga akapya, engoye ezisinga empya, akaviira akazze kengenda okukola ki? Okusiba. Omutima gwange guli eyo obugagga bwange gye buli n'omutima gwange gye gukola ki? Kati obugagga bwange bwe mba mbutadde mu ebyo ebindabisa obulungi, kitegeeza obugagga bwange nabwo buliwa? Buli awo. Obugagga bwange bwe mba mbutadde mu ebyo ebyokukolera Katonda nga lesson yaffe eri ku managing for the master, nga biri mu ebyo ebikola omulimu gwa Mukama kubanga tutuuka wa? Ndeeta bangi okukola ki? Okulokolebwa n'okugenda mu ggulu. Kitegeeza n'obugagga bwange gye bukola ki? Gye buli. Obugagga bwange gye buli, omutima gwange gye, kubanga ne ensimbi zange zonna nziteeka mu ebyo ebyokukola omulimu gwa Mukama ogututuusa mu bwakabaka obw'omu ggulu. So akwawukana nnyo nakyayogedde just kanti katono nnyo kenjagala okuteekamu nti oba osomye olunyiri lwaffe mu Luzungu lugamba nti for what will it profit a man if nti bantu batono nnyo abawangudde ensi yonna ne tulaba nti omuntu ensi yonna yiye tuli ffena nti even the likes nga bakabaka Nebukadnezar ng'ensi gye yali amanyiiko n'awulira nti yonna akoze eki agiwangudde. Teweetaaga kulinda kuweza ebyo byonna kino kyawandiikibwa kukwonako okureferringa kugwe. It can even refer to you nga n'ebitono by'oyina already. Bweba nga ebisinga okukulira obudde, ng'ebintu by'ensi ebisinga okutwalira obudde, olowooza nga ogenda ogula ettaka, nga ogenda ozimba enju, nga banabo banaasoma batya, naye nga mu ebyo temuli budde bwa ngeri ki Katonda gy'ayingira mu bulamu bwonna, kiki ogenda kukolera Katonda. Kino ekyawandiikibwa nawe kikwatako. Manye ebiseera ebisinga tuyinza okukirowooza nti bantu bayinamu abakolamu, naye ate nga naawe mu nju mw'oli newankubadde ng'opangisa, naye ng'ebirowoozo byonna nsasula renti, nina okuva mu bupangisa, nina okugula ettaka, mukyala wange, abeewuwe, abeewaffe, abaana be tuzadde, naye nga Katonda mu eyo mix takola ki? Taliimu. Kino ekyawandiikibwa kikwatako. Kinaakugasa ki okulya ensi yonna n'osuwa ebyaki? Eby'omu ggulu. So omulabi waffe Mukama wange kano mbadde njagala nkwogereko. Biseera bingi ne mu bulamu bwaffe obwa bulijjo tuteeka ebirowoozo nandiziise luxuries. Eno lesson nayo yabadde ku bulamu bwaffe nabwo obwa bulijjo. Bw'oba ng'olina ensimbi n'olowooza nnyo ku by'okwejalabya ate n'oleka ebyo ebikulu ebisobola okuba nga bikutwala mu maaso. Nalabye nti nayo nno lesson tulina okuva ku focusinga ku ebyo eby'okwejalabya ebyokwekusa obutatutwala mu maaso, naye tubeere nga tuli ku ebyo ebigasiza ddala ebitutwala wa maaso. Eyinza okuba ne application eri obulamu bwaffe obwa bulijjo. Mpozi nakakamu keesa njagadde tuleke kinaafaanana kitya Yesu ng'akomyewo ng'atulaga ku by'obugagga bye tuyina, ng'atulaga eby'obugagga bye tuyina, kuba tukkiriza nti ebirungi bye tukola wano tuli mu kweteekera ki? Eby'omu ggulu. Kubamu akafaananyi eby'obugagga by'oyinayo kati bwe twogerera bwe bifaanana, era weegeraganya n'abasajja nga Pawulo,
wegeraganya n'abasajja nga Peetero olowooze nti ddala bino ebyensi kwaze kinyambyeko okukiteeka mu perspective nti bwe ndowooza kulo olunaku Yesu ng'akomyewo nga we emmotoka yo tekyagasa ng'ennyumba yo tekyalina mugaso nga newankubadde waziteekamu tiles ezinyirira ze wajja Spain oba Italy naye nga nazo tezikyakola maku kati ng'ebyobugagga ebigasa so kyolina okwebuuza kyekino nti obugagga byoteekateeka byenkana ki like is your heart really up there okitegeera ekyo kyoyogedde ekyokusonyiwa betubanja abatasobola tusasula kizibu okukola nga amaaso gali ku byabugagga bya wano naye bw'otegeera nti nno bw'osonyiwa wano n'eri waggulu mugulu Mukama asanyuka amwenya omutima n'olani oguteeka eri waggulu ku biri eri ku byotegekayo even your lifestyle and your understanding Bafilipi 3:2 agamba our conversation is in heaven nti ffe ebirowoozo byaffe n'endowooza eriwa mu ggulu neyanza nnyo mikwano neyanzeege kwegamba mukama waffe Yesu Kristo ali mu kutuyita okukola investment ekyasinze naye ono statement gegamba Jesus gave us the world's best investment strategy eyo agisomeko wano katono nnyo mu kitabo kya Matayo 6 olunyiriri olw'19 Kristo agamba nti mweterekeranga bintu ku nsi kwe byonoonekera n'ennyenje n'obutalagge n'ababbi kwe basimira ne babba naye mweteekereteekerenga ebintu mu ggulu gye bitayonoonekera n'ennyenje newankubadde obutalagge so n'ababbi gye batasimira so gye batabbira lwaki kubanga ebintu byo we bibeera omutima gwo nagwo gye gubeera. That's what you've been kyembaddemu nkuddamu kati twalagenda ku Sande tulabe ku byokulabirako manyi omuyizi ategeera nnyo ng'omuwadde ne ku byokulabirako subject oba omulamwa tumaze ogutegeera gwakutereka mu ggulu ne katwala ofuna ebyokulabirako ebyenjawulo mu Bayibuli ebyabasajja really mu mulembe gwabwe nga batereka mu ggulu otereka otya katulabe ku Noah ye yatereka atya omusajja ono Noah twamulabyeko ebyokuyiga bingi naye omusajja ono nalabye nga Katonda ebiseera ebimu wakutuma kikwetaagisa radical engeri olumu erabika ng'ey'ekiralu obuulize obulinga ng'obwaki maaso g'abantu nga bakirabanga obulalu nga banaye kiki kyoliko mu mbeera eyo twalabye nga Noah embeera gy'alimu ensi gy'alimu oyinza okubeerako by'olowooza nti ensi gyendimu wano bonna boonoonefu kwegamba embeera eyo yandibadde naye muwa excuse ogamba environment gyendimu y'ababbi banaye Katonda kwegamba mulembe gwa Noah naye akiraba ate n'amataba nago tegakolanga ki tebagalabangako kwegamba ebintu ebimu nga amazima ddala n'abantu abalabira ddala nga gwogamba nti byakiralu Noah yalina naye yali asobola okugamba nti bannaye emyaka gino egy'okuzimba eryato emyaka emiyitirivu egyo amazima nga baagikuwadde olowoozaamu kati nsobola okukolesaako emyaka nga 17 okusoma nkozeseeko nga 2 nga nina gye nkolera amaanyi nga nzimbye ekizimbe ekyaki ekyamaanyi ne Noah yali asobola okukozesa obudde obwo okuzimba kalina gaggadde n'akola zifaamu naye n'amala obudde bwe bwonna nga amazima omuntu wakutunulira agamba gole byakiralu emyaka gino gy'olimu wandibadde olina kyeweekoze ki naye oli mu mulimu simanyi Katonda agamba simanyi Yesu anaatera okudda kiki kyoliko oli mu kubuulira njiri abantu bakola ki bali eri balina kye bakola obugagga obubakola ki obubabeezaawo ne mu kiseera kino tuyinza okulabikako nga Noah ng'emyaka abakristaayo emyaka gyaffe gino kirimu nga giyinza okuba gyakukolerera bugagga nzimbe nfune emmotoka ennungi mbeereko wentuuse mu bwongo bw'olaba si budde bwakubanga olina kyokolera Mukama managing for the master olina bw'onoonyeza endiga z'onoonyereza Mukama zikole ki zidde kwegamba nolaba
Katonda tasobola zikiriza yinza okuba ne tasobola zikiriza bantu ffenna bannaye ye talaba nti ensi gye tulimu nayo ya kibi yamuva ku ngalo kwegamba nedda tekisoboka naye Nuuwa wadde nga kyali kirabika ng'ekyekiralu n'emyaka gye yamala ng'ali ku lyato lino alizimba bwali buwuliza obulabikanga mu nsi nga bulabikanga obw'ekiralu naye nno naffe tulina okwetwalira omukisa ng'ogwa Nuuwa nga Katonda bw'aba atutumye olayinza okulaba nga kyakiralu gwe okubaako ng'owaayo otyo obukadde obubiri mbu bazimba kkanisa kiki kyotegeeza obukadde obubiri oba omaze oba olina kyokozeeko oba olina wootuuse kwegambanga oli ng'ekitundu ekya10 wafunye obukadde 10 owaayo otya akakadde gw'omanya akakadde kyekasobola okukola kwegamba ng'oli wakiraba Katonda kyaba akutumye kiyinza okulabika ng'ekyo ekiralu naye Katonda bw'aba atutumye tuleme okulaba nga bwe kirabika naye tukolere ddala ekituufu twalabye nti ne wano abantu abalala naffe tuba nga tugaanye Katonda tasobola gaana kola nga bw'agambye kubanga nakasi yagaanye bw'aba agambye nti nja kukola bwenti ajja kukola bwaki bw'atyo ajja kukozesa ki omulala judgment ya Katonda eri ekyo kyaba agambye kirimu okwagala n'ekibanga kibadde kibi nti abantu bano bakola ki bazikirira nakyo kabonero kaki kakwagala tagenda gaana kukola nga bw'agambye nti ajja kuzikiriza ensi bwe tubanga tuganye okudda bw'onaagaana okumukolera n'ogaana okumuwuliriza era ojja kukola ki kuzikirira naye nga n'okuzikirira okwo nakwo kulimu okwagala kwa Katonda ate kyewuunyisa nti nakwo kabonero kakwagala nti akola ki azikiriza abakola ki ng'okumulembe gwa Nuuwa twalabye n'ekirala kye tutayinza kwerabira okwesiga Katonda Nuuwa naye kennyini naye talabyeko ku mataba gano naye yatambulira mu kigambo kya Katonda kuba yali akola ki amwesiga naffe nno twesige gwenza okulaba nga gwawaddeyo akakadde kaŋŋambe okola omulimu gwa Mukama bannaye nina looni gye nandibadde oba nina kye nandibadde nsasulako mwesige n'oba tonna bakola ki kukira kwekkiriza kubanga ye kyakola ki kyayogedde webalinyebalire ddala kintu ekyo nno kyokwesiga nga tolabye kado simanyi waliwo okwongera ku muganda yayogedde nti bayibuli etugamba nga bwe kyali mulembe gwani gwa Nuuwa bwe kiribeera era nga enkuumiro y'ensi ekoze eki kiŋŋamba nti waliwo abantu ne mu guno omulembe abali mu kukola Nuuwa kye yakola nga tebalabyeko naye ng'okukkiriza kwabwe kunywevu kugumu nga bakolera Katonda kinetera okwebuuza nti buli lunaku oluyita wajja nnyongera okweteeka where am I positioning myself nga Nuuwa oba nga abantu abali mu mulembe gwe omanyi omwanisa lesson yakiyise delayed gratification wagamba nti bw'oba olina ekintu ky'oluubirira katugeze nga tukyali mu ssomero ng'osomera kigezo oyagala pepe etuuke pepe ya ssaawa 2 ekitundu ogikolere mu ssaawa emu kitundu kuba wasomye bye wasomye bye bizze ne weefiiriza otulo twa nnaku ezi nnaku 2 naye ng'omanyi nti report card wenaaba ezze ebisigadde n'otulo teweefiiriza tujja kumiininga era essanyu erikola ki erijja nandisabye omulabi nga muli mwenna mu maka gammwe tunuulira abaana bo tunuulira abazadde bo weebuuze nti muli mu kweteeka mu position ki ya Nuuwa kuba bayibuli etugamba nti Nuuwa yali mutukuvu mu mirembe gye tuli ffenna ng'otunuulidde abaana bo nga bwe mutudde mu maka muyimiridde mutya mu mulembe guno yes mu mulembe guno muyimiridde mutya kuba tuyinza ogamba mbu tulemeddwa pasaka gye balina ekintu kyeyogera ekyanyumira emyaka mingi nnyo emabega nti gwe gy'oli mu kugamba nti n'ekkanisa teri agenda mu ggulu kuba ebibi bisukkiridde obungi mu kkanisa emu mulimu abantu nga beewaddeyo n'obulamu bwonna babuwaddeyo nga balindiridde eggwere eppya n'ensi ensuubizi yes akatanafukamira bbaali nti gwe gy'ogambye nti bino ebintu bizibu ekimu eky'ekkumi gye kikuzibwalidde kuba olina abakubanja waliwo omuntu nga n'ekimu eky'ekkumi awulira kitono
ku Katonda byamukoledde ate nga talina bingi asamba kyalaani naye ng'agamba ati ku Katonda byankoledde siyinza butamuwa mutima yes obugagga bwe gyabutadde amiina tweyanza nnyo tweyanze kwegamba Nuuwa ono wamma ddala mulembe gwe yasanga okusaasira kwa Mukama nakaagadde nnyako naye nga lwaki akusinkana kuba comments zino ku Nuuwa neewuunyo Musa bw'aba awandiika tagamba nti Nuuwa nga ye aga nti Mukama n'alaba Nuuwa era n'amugamba nti nkulabye ng'oli mwawufu saba nange Mukama ansaasire andabe nga ekyamazima ye bwakomentinga nasaani nkulabye nga mulembe guno gwa Museveni oli mwawufu yes of course kuba gwe tuwangaliramu twala kusooka tuwummulemuko naye mukwano gwange atulaba mu kuwummulamu bwe tuba tukomawo waliwo obubaka obufunziddwa omusumba waffe Musumba Ssebagala Ivan bwagenda okuba nga akutegeezaako ku nsonga eno gye tuliko ey'okutereka mu Bwakabaka obw'omuggulu webale nnyo webalire ddala Prague Matewomai kigambo kya Lyonaani ekitegeeza okusuubuza okuddukanyiza n'okuvissaamu amagoba. Oli wakati mu program Lesson Weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Okay, nkiraba. Okimanyi nti n'olwaleero waliwo endowooza nnyingi ezitakkiriza nti ensi yajjula amazzi okusinziira ku saayansi. Si ye basoose endowooza. Ekitegeeza nti Nuuwa bye yali ayogerako byali bya kiralu. Okusinziira ku ndaba ey'obuntu. Naye newankubadde nga Nuuwa yateekebwa mu kifo ekifaananako bwe kityo. Yes. Nuuwa ebirowoozo bye byali eyo gye yateeka obugagga bwe buli wano sebo. Bibikozesebwa ebyabajja eryato. Those were resources. Yabigambo bwonna yabuteeka mu kola embaawo singa obalirira embaawo ez'abajja eryato obugazi n'obugulumivu obw'eryato lya Nuuwa. Yes. Singa obalirira timba yabajja eryato eri. Those were resources. Yes. Naye Nuuwa yakwata resources ze zonna ez'ekiseera ki n'aziteeka mu kuzimba eryato. Katonda lyamulagira okuzimba. That was investing in heaven. Bwe tugamba nti keep your treasures in heaven. Yesu yali ayogera ekigambo ekiri philosophical. Kyalimu amakulu munda agazitowa. Okutuusa ng'endowooza yaffe efaananye eya Musa. Ne tukkiriza okuyita mu kunyigirizibwa bwe kiba kyekyetaagisa ku lw'eby'omu nsi muno. Naye nga tutuukiriza Katonda kyatutumye okukola tetugenda kutereka bugagga mu ggulu. Buli kintu kyonna kye tukola tubadde tukikola nga tubuuza ekibuuzo eggulu lifuniramu wa bw'otyo bw'oterekayo. Kino bwe nkikola eggulu lifuniramu wa bwe nkwata minzaani ne ngiteekamu ejjinja butereevu eggulu lifuniramu wa ogenda okulaba nga terifunamu ejjinja ng'olisikamu ng'okkiriza okufiirwa amagoba ge wandifunye mu kupima obukyamu olwabiri byolengera ebiri mu maaso by'otalabako na maaso naye nga bya ggulu. Kamaffe Musumba nsikiriza nti obubaka bwa Musumba ffe Ssebagala Ivan omusumba ffe atwala ekitongole kya chaplains amakomera ate n'amasomero bukoze bulungi ku nsonga eno ey'okutereka mu ggulu Mukama kuwa omukisa nga bwe tuyongera ne programu yaffe Lesson Weekend. Tuli mu kwetegereza science okutereka mu ggulu kuba nkimanyi gy'oli eyo olina investments oba plan oba enteekateeka ez'okusiga abamu ku ffe tugenze tufuna ku nsimbi eziwera nti tuli basiga nsimbi
owulira ettaka eri ewaffe Gomba oga nti jagendayo nsigeyo oba ebuddu eri gye tuwangaalira naye waliwo ate wano okusiga kwa njawulo osiga mu Bwakabaka obw'omuggulu bw'otalabako bw'otakutteeko naye olw'okukkiriza nti bugenda kujja n'osiga. Yesu yagamba ndikomawo ne mbatwala mu ggulu eyo mbeera eyo. Of course waliyo mansions eri abagendayo kati nga nze omu kubonayo mansion yange mu kibuga Yerusalemu ekijja ekyo kyaggwa dda ku Yesu bwe yafa ku musaalaba. Secondly nejje ngenda okwezimbira mu country home ng'eyo omutalaba gumanyi gwa Yonasaani. Kati so tuli mu kusiga mu nsi eri gye tulaga esansi gwe tuli mu kwetegereza. Naye mukkirize bannange mwennyinazo naye mubuuzeeko ye Ruth Mary agaye twewala okwegomba okw'ekisirusiru tuyige okumatira n'ebyo Mukama byatuwadde. Amina. Batumiddeko nammwe mwenna abali ku YouTube Mukama abatuweera omukisa. Twala twetegereza omusajja ono gwe bayita Ibrahim. Ibrahim ono muganda wange ssebo obadde tonaba kubaako kyontegeeza ku nsonga eno. Ibrahim omulabye otya? Bwe matunidde obulamu bwa Ibrahim nti okusalawo kw'omusajja omu bw'otunula effects z'okusalawo okwo omaliriza oli wano leero wetutudde. Yes. Nti singa Ibrahim tomanya singa teyasalawo kuva mu nsi ye kugoberera Katonda gw'atalabyeko physically. Yes. Yes? Kyandisobose nti weewaawo nze naawe twandibadde tetudde wano leero. Kwajjukira Mesaya yayitira mu lubulwani muggwa amawanga gonna mwe galiweerwa omukisa. So Abraham promise gy'akwata obulamu obujje the lives that depend on his choice. Yes? Nti gw'omulaba eyinza obeera no ng'olowooza nti nze mbeera ano mu Katanga oba mbeera ano bwayise teri amanyi biki naye okusalawo okw'omuntu omu okubeera omuzadde ow'enjawulo okubeera omuvubuka ow'enjawulo mu myaka 5 olina omuntu gw'ogenda osisinkana akyuke naye addeyo ewaabwe naye akyusa abalala era nabo bakyusa abalala olw'okuba leero wasalawo butayenda. Are we together? Yes. So your choices are influential. Exactly. Even in the future. There is a downstream effect. I think that's one of the best lessons we learned from Abraham. Nti Ellen White atugamba nti mu ngero zonna mu stories in all the stories of the Bible story ya Ibrahim yesinga okulaga okukkiriza na kukyokiriza bye kuyinza okukola ki okuleeta. Nti tulaba Ibrahim omusajja omusirise ye ng'omuntu ekikula kye abasoma sociology ne psychology batugamba nti most likely yali phlegmatic. Bano abantu abali easy going agamba nti okaleva naye tutambule tugende munaye tugende naye okuyimirira n'agamba nti Katonda ampise. Omanyi siri muwuzi mulungi naye kyemmanyi nti omugayo guba gukkirira eno gwe ng'oyagala kuwuga ng'odde eno kizibu si kyangu. Ekyo Ibrahim kye yakola. N'asalawo nti Katonda aba ampise nve mu nsi ya kitange ey'abaganda bange simanyi gyantwala. Sorry tujogedde nnyo ya Ibrahim tujogedde nnyo amakulu gayo tuyinza oba tetugalowoozaako bulungi nga bwe kyetaagisa nti okuyita okuva mu nsi eyiyo okugenda mu nsi endala awali abantu b'otamanyi aboogera olulimi olupya abalina engeri z'otategeera. Ezimu ku ngeri gye tuziramu nti we yagenda ne Saara nga bagenda mu Misiri agamba abantu beno simanyi mpisa yaabwe kyekimukozesa bino byonna singa teyava eri waabwe bino era teyandibibaddemu naye ate toyinza kutegeera nkola Katonda gy'ayagala otuukeko nga togoberedde makubo ge. Tomanya nti weewaawo Abraham yandyebuuziza Katonda kigenda ki Katonda kyayina okunzija ku bantu bange. Yes. Katonda lwaki tomanya Ibrahim yandigezaako okulowooleza Katonda nti olaba Katonda mission y'okuyitamu obulungi neetaaga support system eya family. So kiri nti Katonda okukola omulimu gwe obulungi neetaaga guno omulimu ogunsaba okukola ku sabbiiti naye kati sinza kulabira beewange sinza kukola biki ye radical faith ono gyatugambyeko nti Katonda ajja kuyita okukyusa embeera zo mu ngeri ogenda okulabika ng'ey'ekiralu mu nsi gy'olimu. Naye ate njagala weegendereze nti mu Abrahamu okusalawo bw'ati ebirungi ebyava mu kusalawo kwe tukyabikungulako na guno gwaka.
nja kusaba onsomera Ebebulaniya sura ya 11. 11. Yes. Hebrews 11 8 paka 13. Njagala tujjukire omulabe nti Ibrahimu, Isaac ne Yakobo bonna bafa tebafutuse ku bisuubizo Katonda byakola ki? Byasuubiza. N'ate bafa nga bakyalina okukkiriza okwo. Ate nga kulamu nnyo. Wow. Bebulaniya agenda tugamba nti ekimu ku byabalemesa okuzimba n'enju eziri permanent ne basigala nga bali mu zino tenti zosobola okuyimusa n'okyusa n'ensiisira nti bo baali balaba nti kuno ku nsi batambuze baatulanga muziweno nga balaba nti kati ozimba ennyumba ennene yaki either way anyway tusomere olw'omunana bawe olw'okuminasatu mu bwangu aga nti olw'okukkiriza Ibulayimu bwe yayitibwa nawulira n'okugenda n'agenda kifo kye yali agenda okuweebwa okubewusika n'avayo nga tamanyi gy'agenda olw'okukkiriza n'abeera ng'omugenyi mu nsi eyasuubizibwa ng'etali yiye ng'asula mu weema wamu ne Isaaka ne Yakobo basika banne ab'okusuubizibwa okwo aga nti kubanga yalindirira ekibuga kirina emisingi Katonda kye yakuba kye yazimba agamba nti olw'okukkiriza era ne Saala yennyini n'aweebwa amaanyi okuba olubuto newankubadde nga yali ayitiridde mu myaka kubanga oyo yasuubiza yamulowooza nga mwesigwa era kyebaava bazaalibwa oyo omu era eyali ng'afudde abalinga emunyenye ez'omuggulu obungi era ng'omusenyu oguli ku ttale ly'ennyanja ogutabalika kati olw'ekuminasatu agamba abo bonna abaafiira mu kukkiriza nga tebaweereddwa ebyasuubizibwa naye nga babirengerera wala era nga babiramusa era nga batuula ng'abagenyi era abatambuze ku nsi. Amiina. Nti Ibrahimu yewe yatunulamu manyi waliwo tuli mu kutereka mugulu Ibrahimu yatunulamu njagala bagenze ekisuzo Katonda kye yamuwa yagamba tunule eno otule n'eri otule ne maaso lino n'ettaka lyonna ndikoze eki ndikuwadde nagamba aba descendants ezzadde lyo liribanga emunyenye obungi obutasobola kubalika siwe guli naye ate njagala wegende omusomamu yagamba nti bw'oba otunudde ebuvanjuba butandikirawo tetumanyi ate bugwanjuba ate north nti Katonda kyali asuubiza Ibrahimu si just ttaka lya Palestine lyokka wabula ensi etya yonna era kyova olaba Bayibuli maana etugamba mu Matayo Kristo ng'agamba nti the meek shall inherit the earth. Kati ono Mwani Salison watugattira ekya Ibrahimu ekinene watugambira nti ebisuubizo bya Ibrahimu bwe mukkiriza mu Kristo then muli nsigo yani ya Ibrahimu muli zadde ya Ibrahimu bwe mubeera ezzadde lye then n'ebyobusika nabyo byani byammwe. Yes. Then Mwani Salison natugamba nti kisobokera ddala nti ffe kati essaawa zino bwe twogera ku bino ebyobugagga ebyo tweterekera mu ggulu teri abiraba saawa zo teri abimanyi saawa zo teri amanyi nti twogera ku ngule ze tugenda okwamba ate tumanyi we zifaanana tuli ffenna tugamba nti buli mutugula teri Kristo eyo munyenye ate tumanyi munyenye yenkana ky'obunene gye bagenda tutya kuki ku ngule eyo. Pawulo awandika n'agamba mu Bakolinso ekyokubiri essula y'okunonya 18 nti tetwogera ku ebyo bye tulaba wabula twogera ku byo bitakola ki bye tutalaba era okukkiriza kwaffe tetukuteeka eyo nga tulina essuubi lineddamu nti olaba yanjagala nga sinaakumutegeera kati bwe mba muze nga mmutegedde okwebaza kuno essanyu lino lineetera okukola ebintu mwanyinaffe bye yatugambye ensi byeyita ebyekiralu. Waliwo abalondawo okwawukana ne Ibulayimu oba Nuuwa manye kirungi ndowooza natunako ne ku luuyi luli awo omusajja baatuleetera wayita Lutti ng'ate ye engeri gy'alaba ebintu yawukana ku ya Ibulayimu. Mwene nsaba oyongera okuntangalizamu katono ku nsonga eyo. Ensonga ya Lutti nga sinnagyogerako nja kwogera ku bintu ebyo omwanyinaffe byayogeddeko be tutalaba amaaso gaffe tugatekeko ebyo betukola ki betutalaba mu bulamu bwaffe buno obwa bulijjo olaba batutwala mu ssomero naye nga muzadde tamanyi mulimu twesize olaba twesiga bino ebyensi
ogenda mu ssomero tomanyi oba n'omulimu onaagufuna naye osoma mbeera accountant simanyi nate nja nakukolera simanyi oyo bwe naasaba banampa naye nensoma nze mmanyi njabeera ki olaba twesiga bino ebyensi naate nga n'obwongo bwaffe bukomaawo naye ate Katonda bino byategese bye tutalabako lwaki tetussaamu nnyo okubyesiga tumanye nti ajja kukola ki kubituwa ajja kubitutuusaako endowooza endala gye twogeddeko eya Luti ye nga yasalawo bubi n'atunuulirako bino ebyokungulu tulaba nga Katonda wadde nga Ibulayimu yagendanga naye yatandikirawo okumuwa emikisa tulaba nga Katonda yamuwa emikisa gye twandyogeddeko mu kiseera ekyo emikisa gye nzitente amagana gold zaabu kwegamba Ibulayimu yalina obuki ayogerebwako nga yalina obuki yalina obugagga buno naye bwe yali yavaayo naffe abakizibwe yavaayo nekizibwe wani Luti kwegamba ne batambula nga balina obuki obugagga buno naye baatuuka ekiseera nga tebasobola beera bombi kubanga obugagga bwali bukoze eki kwegamba ng'omulunzi wona ayinza okuba nakyankalana n'alwa noono kuba ente zo zasaze wange oba ensonga zonna zonna ez'enjawulo baatuuka ne basalawo bakole ki baawukanemu ebigambo ebyo tubisanga mu kitabo kino ekisooka eky'olubereberye 13 ne basalawo bakole ki baawukane naye ate okubanga obulamu bwo tebutunudde nnyo ku bintu byansi Ibulayimu yalina n'amaanyi kwegamba yali omukulu naye yalina n'amaanyi agamugamba gwe londawo kwegamba ogwonna omutima ogutali gwa nakyemalira gw'okuterowoozaako nti sinsi nze nina okukola ki okutwala wano ewalabika obulungi obensi yamuleka era namugamba akole ki alonde naye olw'omutima gwa Luti ogw'okubanga guli selfish kwelowoozaako alaba bino alaba bino ebikola ki ebiriwo saawa zino obwongo bwe wali bukola ki era ye nasalawo alonde ewali omuggayo omuddo ogumera obuki kwegamba naye nga walinaanyiwa kibuga ki kwegamba oyinza okusalawo naye nga woosazawo wakutwalamu ki ng'oliranye gundi ebbala ya Casablanca nge wakutwala wakulinaanya kubanga otunuulidde nga bikulinaanya oba bikuteeka mu mbeera ebeera mu kuva kwani ku Katonda naffe bulijjo tusobola okukola okusalawo ng'okusalawo kyenamalya naye nga kukutuusa oba kukulinaanya omulabe wagenda okusanyizaawo sajja alina ssente si mu advent kaakati munnange naye waliwo ebyavaamu decision eno okubanga eri selfish ebivaamu tebibeera birungi kwegamba ekyewuunyisa nti wadde ngakola okusalawo okwo era wadde wavaamu ebibi era teyategeera lesson yatugambye nti oluusi tetutegeera ebiva mu kusalawo kubi ate ne tweyongerayo ne mu kuzikirira kuba awunzika ali munda mu kibuga okuwunzika ng'ayingiddewa mu Sodoma mwawangalira kati ng'awangalira mu Sodoma naye Sodoma ffenna tumanye ebyali bikola ki ebyali bibeerawo n'ate ekyewuunyisa Ibulayimu essaawa zino yandigambye mukulu wayagala nnyo ebyaki kokirabe naye ate omutima guno ogwa Ibulayimu era gusigala nga yeegayirira Katonda ku lwa Luti nti ng'afunye amawulire gano ag'okubanga ekibuga kigenda saanyizibwa yeegayirira Katonda anunule Luti neki era tulaba nga Katonda wadde oluusi tumuvaako naye Katonda asigala ng'atulondoola asigala nga obukuumi bwe buli kwani era Katonda yateekawo enteekateeka yaluta okuvaawa okuva mu kibuga ekyo wadde nga mukyala we yatunula emabega n'afuuka embajja y'omunnyo naye baakola ki
kwegamba omutima guno ogwokubanga tubeerenga Ibulayimu nga n'okwa wadde nga abantu bano bayinza okuba batukoze bubi tusigale nga tukolera Katonda totunuulira ye kyakoze totunuulira ye omuntu kyayinza okuba nga alina kyakukoze naye kolera Katonda wadde nga oba yabba ttaka lyo oba yakola ki sigala ng'okola ki kolera Katonda kuba tumukolera tutya nga twagala bannaffe nga tusabiragana bannaffe tufaayo eri abantu abo okuddawa we are managing for the master tubeere nga wadde abantu alina kyakukoze naye gwe fuba okulaba nga omuntu oyo wadde eyo no challenge kubanga ddawa kusomooza kwali kw'amaanyi okwo kusalawo kwa lutti okwo kamasasi kubanga oli ayinza okubuuza nti naye lwaki abantu bangi balemba ekibuga bakyettanira nnyo compare mu byalo teri bifo waliwo ennaku zino enjigiriza njagala nnyo nti wa country living nti you can buy a home eyo munda kati n'ozimbayo nobeera nga embeera we naatabuka wano ku kibuga ng'oddukireyo in fact n'omwandisi Ellen White agamba nti work in the cities but live in villages mbeere mu byalo naye si kyangu ennaku zino oyinza okulaba nga embeera ya luti eno newankubadde kale luti mulaba nga ye of course yasalawo sijja kulima yasalawo bifena tukikkiriza kamwejejodde naye syndrome eyamuleetera okusalawo naffe omubi yakwagala nga naffe mu bakristaayo olwaleero oluusi naffe etulia si oluusi bulijjo nnyo omanyi omulaba ayinza obutamanya lwaki tugamba nti okusalawo kwa luti kwali kuki kubi Genesis 13:12 etugamba munzikirize nsome mu luno olulimi and Abraham dwelled in the land of Canaan and Lot dwelt in the cities of the plain and pitched his tent towards Sodom. Verse 13, but the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. Kati singa bampadde poloti kangezeri Nigeria wali opposite waliwo ebbaala ku luuyi luno waliwo akatale bakasitoma babeerawo njigaane kuba waliwo embeera eyinza okubanga kyangu nnyo bw'oba olina abaana baana ki bw'oyagala okukuza mweyo embeera etakolaki oba mbateeke mu kikomera ekikomera ekigaana mwana kibuuka soteekawo engeri nga kuliko sengenge nga bavaamu bagenda ku ssomero ate ne kukubo ng'akomawo ayonoonekerawo omulabi kye tulina okumanya nti bwe twogera ku kusalawo okw'ekiralu kyeyo kye twogerako nti bw'oba otunuddemu nti fayina emikisa giri wano mu kibuga tetujja gaana weegiri tuba twerimba bwe tugamba tegikola ki tegiriiwo naye ate bwe tuba tulina emitima egiri mu ggulu naddala ng'oli muzadde bw'oba ofuuse omuzadde tokyerowoozaako wekka na biki bikunyumira olowooza ku kyekigenda okugasa lino ezzadde mukama lyakoze eki lyakuwadde bangi kummwe abalabi abandaba muyina abaana naye nga mazima gali nti mu by'omwoyo byabwe nammwe mutya ku lwabwe you fear for them nti gwe omuzadde fayini ku kyakyoze okedde naye omwana omuwalude buwaluzi tuli fena ng'ate yeewa omusibo bw'obuuza omwana ono kyayagala yakugamba njagala kugenda kukola byayo bitali bya sabbiiti kati twagala okuwunzika naye waliwo wano ensonga bbiri zensaba mukkirize mikwano tuzogereko emu eri ku musajja gwe bayita Yakobo kuba ne Yakobo naye tumulaba nga akola bold decisions adduka owakitawo of course tulaba nga yali avunaanibwa ogw'okubba omukisa naye naye gy'alaga bintu bikambwe naye agenda n'ekisuubizo akomawo n'agagga simanyi njawo point emu yokka kikyewalabye mu kubeera nti omusajja yali omubbi asobola okyusibwa n'afuuka omuntu aji yasonyibwa obutafaanako lutti yagenda n'ebingi n'afuluma nga tayina Yakobo agenda tayina naye ng'alina omukisa gwa Mukama n'akomawo ng'alina bingi naye ki ekyawula Yakobo nti bwe tuyiga
nti toyina kukola bintu ngeri yo okutuukiriza nteekateeka za Mukama. Ebintu olina bikola mu nkola yaani ya Katonda. Mbuuza ekibuuzo omulabi, singa Yakobo ne maama we tebalimba Isaaka, omukisa Katonda gwe yali agaba gwandituukidde Yakobo? Of course okunoonyereza kulaga nti gwandimutuuseko. Katonda kyeyasuubiza takituusa. Yes. So okukkiriza ku tekutuukanga kaseera n'olowooza nti olina okuyambako Katonda by compromising his ways. Nti Uganda lunemi nti you thinking that you can go about things your way to achieve God's plan through sin is a wrong mindset. Kugamba nogezaako kwekkiriranya nkulowooza nga nti bwe mba akutte ekkubo lino newankubadde likontana n'erya Katonda erijja kumutuuka Katonda wayagala. Mu story ya Yakobo kyekyo kye tuyiga nti Katonda ajja kuleka kuba yakuwa olukusa okwesalirawo, naye ate olina okwetoowaza, ojja kubonaabona era ojja kwetaaga okwenenya okukomawo Katonda bwe yali ayagala okole ki? Yes. That is what kye tulaba wano mu story ya Yakobo. Wemba kujjawo just akantu kamu nti through humiliation, repentance and self-surrender this sinful erring mortal prevailed with the majesty of heaven. In other words, yalaba ensobi ye mu bunene bwayo nti kubamu akafaananyi kano mukuba Esawu newankubadde era alina omukisa gwa Katonda, naye mu maaso ga Esawu Yakobo n'obukristaayo bwonna yali mubbi. Tulifena era nga mu kikolwa kya Yakobo kisobokera ddala nti ayinza okulemesa Esawu okutuuka mu ki? Mu ggulu. Kati Yakobo tumulabi. Yes, sir. Wanga yenenya nze nekyebaliza Mukama yaliyo mubbi n'afuuka omulangira mu maaso ga Katonda. Si mu maaso g'abantu bokka ne mu maaso ga Katonda. I look at his own at last nga Mukama asokyusa ekibadde ekibi n'akikolamu ekirungi. Abantu tetukisobola kubanga twenenyeza. Yes. Naye ng'atunzike n'omusajja gwe bayita Musa. Mwanyinaze yogera ku Musa. Katonda nnyo. Yes. Musa ono twamulabye. Naye nze kyenneetwaliddemu nti Musa okusalawo n'aleka byonna byali asobola okufuna mu nsi eno. Kwegamba nze nalabye nga erina okuba nga kyakulabirako gye tuli. Kyeyafunamu nti nekati tukkiriza nti Musa aliwa mu ggulu, singa yasalawo ani atayagala beera mu ggulu n'oyitamu ebyo wadde teyatuuka mu eri ensi Kanani, naye yafunamu ate nnyo. Yikambuuza wenyininya Musa singa yalondawo okubeera Falaawo addako yandibadde mu ggulu essaawa? Nedda. Nze nsuubira nti yandibadde mu kinyumu ekyobukulembeze obwo, naye okusalawo kwe n'abeera ne bano abatalinaawo bano abasibe bano abaddu n'asalawo kizibu okuva mu nnyumba gaggalero gakaŋŋende mukasiisira. Honestly saawa zino newabeera gwe buli omu ayagala obulamu obulungi, naye bwe tusalawo okugenda Katonda nga bw'atu, kuba Musa Katonda yamutuma n'akkiriza. Mu kukkiriza kuno okugondera okw'ekiralu yafunamu nnyo. Naye kira kye twagala okutangaaza wano mulabi waffe twagala otufune bubi wawa ayinza okufuna olaga nti bano nga balinga abakampeyini okuva mu bulamu obulungi tudde mu bulamu obutunyigiriza. Kampeyini teri mu kugamba nti ove mu bangalo gy'osulamu ogende obeere mu kasiisira eri ewaffe Gomba. Nedda, wabula okutereka mu ggulu kwekakasa nti decision oba okusalawo okwo kukutadde mu kifo wogenda otuukiriza Katonda kyagala otuukirize. Era kyakutumye. Nti Musa bw'abeera mu Misiri ng'ali mu lubiri lwa Falaawo yali tasobola tuukiriza kirooto kya Katonda ku bulamu bwe. Yes. Kati Mukama yakimubikkulira nti bw'oba oyagala okutuukiriza kye njagala otuukirize olina kuva mu kampu eyo. Kati nawe bwebanga yembeera gy'olina oyitamu okutuuka ku kya Mukama era ekyo ky'olina okukola. Naye ate era waliwo n'abasobola osigala nga bali bulungi n'era ne batuuka ku ebyo era nabo mu Bayibuli mwe bali. Naye wano Bayibuli mukulaga nti olumu okutuuka ku birooto bya Mukama
kikwetaagisa okwerekereza? Ng'oyogedde ku ky'okwerekeza musumba wange, njagala tukwemu akafaananyi kano mu bulamu bwa Musa. Musa awangaala emyaka 12, si bwe kiri? Emyaka gy'osobola ogigabanyaamu ebitundu bimeka? 3. Emyaka 4 agasooka 12 ali ne maama we, 28 ewa Falaawo. Ku myaka 4 asalawo ngenda kubeera ne baani? N'abantu ba Mukama. Yes. Omulabe kwa akaseera Musa is next in line mu kifo ekisinga obunene muki? Mu ggwanga ne mu nsi yonna mu kaseera ako, naye emyaka 4 egiddako ng'amaze ossalawo ku lwa Katonda abonaabona ng'alunda ndiga. Mulabe waffe ekyo kirowoozeeko. Tolowooza nti kuba osazeewo ku bwa Katonda everything has to go okay. Si bwe kiri. Naye ate emyaka 4 agaddako communing with God ng'akulembera Abayisirayiri. Right now Musa ali mu ggulu. Tuli ffenna? Yes. Bwe tubuuza Musa leero oba yejjusa okubonabona kw'emyaka 4 ng'alunda ndiga, si kiwa nti nasogama nti yejjusa nti yalunda endiga ezo. Toyinza kusoosa Katonda ne wejjusa, ekyo nze nkirinako obujulizi. Amiina. Kirayidde wano ng'ensi yonna eraba. Bw'osoosa Katonda omulabi waffe n'okola decision, oyinza kuba mu bulumi naye ku ntikko obeera mu bijaguzo. Amiina. Tuwunzike n'ebigambo bino eby'Abaebbulaniya 11:25. Bayibuli egamba nti ng'asinga olw'okukkiriza Musa bwe yakula n'agaana okuyitibwanga omwana wa muwala wa Falaawo, ng'asinga okwagala okukolebwanga obubi awamu n'abantu ba Katonda, okukira okubanga n'okwesiima okw'ekibi okuggwaawo amangu, ng'alowooza ekivume kya Kristo okuba obugagga obusinga ebintu by'e Misiri, kubanga yeekaliriza empeera eyo. Olw'okukkiriza n'aleka Misiri nga tatya busungu bwa kabaka, kubanga yagumiikiriza ng'alaba oyo atalabika. Amiina. Kutereka mu ggulu tetereka tetulabayo, naye tulengerayo kuba oyo Kristo tetumulaba, naye tukkiriza nti byategese bingi osinga byetulaba. Okulaba atalabika. Kale bange tuleesa tusabe. Kitaffe omwagala tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde. Tukusaba nti newankubadde mu bunafu bw'obuntu twerabira, naye tujjukizenga nti ebyobugagga by'otuteekateekedde amaaso tegannabiraba, tebirina nakuyingira mu birowoozo, naye ate birungi. Nti olaba otwagadde nga tukyali boonoonyi wano ku nsi, katulowo nabo tutte mu kwagala kwo ne mu kwesiima biki by'otuteekateekedde, ate ng'ekisinga byonna si bya bugagga biriyo, wabula okulaba maaso ku maaso, okutegeera n'okumanya era n'okwagala. Koma akafaananyi nga tutambula naawe, nze Enoka Yonasaani ne mwannyinange Allen nga tutambula nga tugamba nti kinoomu evening walk ne Yesu. Mukama lwe lunaku lwe tusaba tululabeko, n'abalabi yaffe bonna Mukama nabo batuuse ku eri essanyu n'okwesiima okwo, nti tutegeere ddala nti ebyobugagga bye tutunuulidde si byakwerimba, wabula amazima matuufu gye biri era obitegese, fe abalina just okwetegeka tubituukeko. Nsaba otukuumire mu kukkiriza, tweyagalire mu Sabbiiti n'omukisa gwe tugufune, kwe kusaba kwange mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Webale n'omukwano balire ddala okuba nti obadde naffe kuva gye tubatandikidde. Twagala kwagaliza Sabbiiti ennungi n'emirembe gya Kristo ng'oyigiriza.